Oluvannyuma lw'okujja obuwanguzi ku bugenyi wiikendi ewedde, Cobs yeetaaga buwanguzi obw'okujja amaliri ku Rwanda singa enaba yakwesogga oluzannya oluddako. Cobs yakubye Rwanda omwayo ggoolo 2-1 nga kati Rwanda yeetaaga buwanguzi ku ggoolo 2 ku bwereere Nakivubo singa nayo eneba yakuyitawo. Twakamala okufuna obukakafu nti ttiimu ya Rwanda ejja kujja mu ggwanga enkya ssaawa 10:15 ekozesa ennyonyi ya Rwanda Air. Tetumanyi gye bagenda okusula kubanga etteeka lyakyuka. Buli ttiimu ekyalira ginnaayo erina okwerabirira mu by'ensula n'endya. Mu kiseera kye kimu omukulembeze w'eggwanga Janaati Museveni asuubira okuba omugenyi omukulu ku fayino za Uganda Cup ezigenda okuzannyibwa mu bugwanjuba bw'eggwanga nga mukaaga Juni 2015. Omupiira ogwo ye maama waffe First Lady omukulembeze w'eggwanga Janet Kataha Museveni twamaze dda omuyita wadde tetunaba kufuna okuddibwamu naye tusuubira nti ajja kuddamu ate abeerewo ku mupiira ogwo. Fayino ez'okubeera wakati wa KCCFC ne Sports Club Villa zaakuzannyibwa ku kisaawe ky'ekyamatwe mu disitulikiti y'Entungamo. Wabula enteekateeka za KCCFC zizzeemu emikoosi oluvannyuma lw'omuteebi Francis Solaki omu ku bazannyi be babadde basibidde olukuba okufuna obuvune. Frank Serugo, WSTV, Kampala.